babaka ne bakamishona babakugu mu byobufuzi nga bakulembeddwa yavuganyako ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Engineer Elton Joseph Mabirizi bavudde ne bategeeza nti bino byonna bibeera byakubbika kifaananyi ky'eggwanga eri ensi mu kaseera kayino ze twali tugezaako okulaga nti oba oliawo buli kimu kyagenda dda maaso okubanga kitereera. Bino Mabirizi okubyogera ne banne basinzidde ku babaka abakwatidde ate olwayo ne bagenda maaso okubanga bateewa newankubadde nga tukitegeddeko nti ate bazzeemu ne bakwatibwa. Oluvannyuma lw'ababaka ba Paalamenti basatu okuli Paakamba wa Busiki County, Cissy Namujja omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Lwengo wamu ne Yusufu Mutembuli owa Bunyoli East okukwatibwa ku kiragiro ky'omukulembeze wa ggwanga ekyokulwanyisa obulyake mu bakulembeze olwaleero bazzeemu okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi okukakkana nga Paakamba owa Busiki County yejjeredde wabula ng'ababaka babiri Cissy Namujja ow'e Lwengo ne Yusufu Mutembuli owa Bunyoli East basigadde emikono gya bannamateeka ekireesa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakubagana empawa. Eyavuganyako ku ky'obukulembeze w'eggwanga Engineer Elton Mabirizi agamba nti Uganda okutuuka wano kivudde ku gavumenti etafiiriddeyo ddala ku bali banguzi nga n'abalina bakwatibwako ate badduka ku ddiiri mukulembeze wa ggwanga ekiviiriddeko obulyake okweyongera okukula obukuzi mu ggwanga tu Uganda. Ng'amasiga asatu ge gafumbekeseemu enguzi munnayuganda weekaabire tolina ky'osuubira gafumbekedde mu baminisita be bakwata gafumbekedde mu bamemba ba Paalamenti eryo essiga limaze eri mu balamuzi eyo toyogera omusango tukyasobola kufuna kwegamba kyogandi bwenkanya ensi bw'eba bw'etyo munnayuganda ogavuga nti weekaabire kati bano be bakutte tosuubirayo kiramu banka kikyatya so obudde buyitirivu nnyo mu bitongole bya gavumenti byonna etali Paalamenti era nze nsaba buli mukulembeze ina gyali alwane naffe abalonzi ate omusango gwaffe balonzi. Munnamitiera North musomesa Isaac Tomusange agamba nti gavumenti esaanidde okusitukiramu olutalo nereme kululekera mukulembeze wa ggwanga yekka bw'ebanga kituufu yeegomba okulwanyiza obuli bw'enguzi wamu n'okuddamu okusiiga ekifaananyi ky'eggwanga lino ne Paalamenti ekirungi. Tugende ku Paalamenti level ne Paalamenti ba MP ng'abo be basibye abasatu n'abalala abasatu tebamala abakutte ku junior omuntu omundu bakusinga ne billioni namba mu nyumba omukazi sinot because second mukazi naye billioni namba mu nyumba yo ngazikola muki ngate waliyo omuntu anonya 15,000 zanaalya ekyo kiggweeraawo ekintu kyali kimwe kiyinza otuyamba kuteeka abantu batuufu mu bifo omuntu gwe bakutte nga bbe ebintu bye babibowe bikomezewo bitundibwe biveemu ssente zigende mu kyezaalina okgendamu naye omuntu nabba ne bamusiba luli ne bamuta sente n'azisigaza temuli makulu twagala abo oba bakwatiddwa okutukakasa omusango gwanguyibweko bwe gubasinga ebintu babiboye babize. Bano bagamba nti akulembeze bano bonna basangibwa ng'emisango gy'obuli bw'enguzi gibasinze baba bagwanidde okubogyebwako ebyobugagga naddala ebibeera byaggyibwa mu nsimbi y'omuwi w'omusolo. Bano era bagamba nti abakulembeze nga bano be baviiriddeko ebyenfuna by'eggwanga lino okukonziba nga mwaka ku mwaka Uganda yeetaaga okwewula ensimbi eziri mu tiriyoni okuyimirizaawo embalirira y'eggwanga. Omu ku bo ye Anita Among speaker bamutaddeko ebbago bamusibye bamuganya okugenda mu nsi zaabwe ne visa kata kyasobola gikozesa badasiza American system bina bakoze ekiramu nga so bagenda mu banka akwesa cheke so mwebi bwe batagenda tunywa etongolo okunyweza abantu bwetutyo abakulembeze baffe bagenda tugenda tubakwatako oba eggwanga libakwatako naffe nabali eno wansi tujja kuyigira kwabo.